Bwetwogera kati Katikkiro Charles Peter Mayiga amaze okukkiriza okuzza wansi ofiisi oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okugwa mu mbeera nti ono alina ebigenda mu maaso ebigendererwa ebirala byali mu kukola okwagala okusaanyawo Buganda n'okwagala okumalawo eggwanga lya Buganda. Twongera obbanjukiza abantu baffe nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'ali wamu n'abakulu abalala mu Buganda bbanga libadde liyise nga balondoola emirimu gy'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga paka olwaleero bwe bategeredde ddala nti omukulu ono alina bigendererwa birala era alina bibi ebyali mu kukola ebirala ebitali bya bannayuganda. Twongera obbategeeza baganda baffe mikwano gyaffe nti ng'ensonga etambula era ng'eri wamu tiwakitagenda tutambulira ddala bulungi. Tusuubira nti ffe okusalawo kwa Kabaka waffe kwe kugenda okutufuula abawanguzi era kwe kugenda otutambuza tuli beeyanvu nnyo eri oyo yenna atambula wamu naffe era oli yenna okola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda yaffe etambula. Tukkiriza nti Katonda atali yanguzi ali wamu naffe era tutambuza bulungi takyalina kyatugamba. Obwakabaka bw'e Buganda tebwakuliyetingibwa mu maapu ya Uganda era njagala opime obwakabaka bw'e Buganda obutali mu maapu ya Uganda n'obwakabaka bw'e Buganda obuli mu maapu ya Uganda. Bwakabaka ki bw'owulira nti businga amaanyi? Naye mmwe mufokasinga nnyo ku appearance ow'ekitiibwa Katikkiro bamuwadde amagye, kitiibwa ky'Obuganda kiradde. Ow'ekitiibwa Katikkiro atambulira mu bugombe. Ow'ekitiibwa Katikkiro alina abakuumi, kitiibwa ky'Obuganda kikoze eki kiradde. Naye ng'amasiro baagokya dda existence. Ng'emmwanyi baagikututteko dda existence. Ng'ettaka baalikubbako dda existence. Ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka ebirikuuma nga bali mu bikuba buli lunaku ne Sam Mayanja agamba abitwala mu kkooti ne Ssaabasajja Kabaka waako existence. Kakati obubonero obukufuula aliwo bwonna baabukuggyako dda kubanga n'abaana ba Buganda okubatwala mu kkomera, abaana ba Buganda okubalemaza, abaana ba Buganda okubatta, kabonero akajjawo existence. Ng'obwakabaka bwange busirise lwe bwabuliddwa appearance lwe bwavuddeyo okwogera kubanga bo bufokasinga kulabika so si kubaawo. Njagala mukyuse strategy mulwane kubaawo so si kulabika. Buganda teyava mu maapu ya Uganda. Buganda ne bw'onaagijja ku maapu ya Uganda egenda kusigala Buganda. Ne bw'onaawera ekigambo nti saagala kuddamu kuwulira muntu yenna nga yeeyita Omuganda, mwenna mweyite bannayuganda, Omuganda agenda kusigala Muganda. Obuganda bwali buzindiddwako mu gw'enkaaga-mu-7 ali gwa nkaaga-mu-6 I think oba nkaaga-mu-6 ya bwali buzindiddwako era oli n'atugamba nti obwakabaka mbuweze yabuma appearance but bwasigaza existence. Twasigala twalya ennyimbe, twasigala twalula abalongo, twasigala tusamira era twasigala abaka abazze okuwayira nga batuleetera kaasuze katya era existence eyo ye yatulwanya oba ye yatukuŋŋaanya okulwana ne tukomyawo appearance. Kakati Museveni yasooka n'akuwa appearance naye ng'ali mu kuggyako existence to the extent nti n'ebika n'ekitiibwa kyabyo akisaanyizzaawo kyokka nga Buganda entuufu etandikira mu bika. That's why nakugamba community teguluumingira maka naye amaka ge gateekerateekera community. Ebika y'empagi enkulu okutudde Buganda
naye abataka ba Buganda ne beesitula ne bagenda ewa Museveni abaweeyo ku ssente bagule ettaka si Mwankole wabula mu Buganda. Akabonero akalaga nti waliwo mu kifaananyi oba walabikanga ne in actual sense wali toliiwo. Musooke mulwane okubeerawo, then oluvannyuma mulwane okulabika. Tewali kirabika nga tekiriiwo. Kikomeka agambye eki? Tewali kirabika nga tekiriiwo, naye mmwe mulwanira okulabika ate nga temuliiwo. Mulwanira okubaggulira enzigi, mulwanira okugenda ewa Museveni n'akwata miliyoni 4.5 n'azibawa. Era omutiibwa ennyo w'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga najja, ffe tuli beetegefu okutambula n'omuntu yenna anaawa obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa, era juzi nali ewa Museveni nampaayo kasente tuzzeewo amasiro. Nkulayirira amasiro ne bw'onoogazimba tegasobola kuddawo ng'eyagooca akyaliwo. Ne bwe balikuwa ssente ezenkana miliyoni 4.5 ng'emmwanyi ekirime ekyasinganga okuleeta omusolo mu Buganda tekikyali kikyo, nga n'essengejjero lyakyo gavumenti yalijjawo e Buganda, ojja kuba toliiwo. Era ssebo ne bw'olirwana otambule n'abo b'olowooza nti bawa obwakabaka ekitiibwa naye nga baabuze existence eya Buganda ne babalekera appearance, obwakabaka tebulibaawo. Nabwekityo musooke mumanye kye mwagala era musooke mumanye kye mulwanirira. Otherwise mulwanira display ne temulwanira kuddamu kusimba mirandira na kubukala. Dr. Apollo Milton Obote yababuza display, naye Museveni abajjeeko existence agenda okubabuza display nga temukyayina we mwekwata kulwana, kubanga n'omwoyo gwa Buganda ogutafa yagusaanyaawo dda. Existence erimu omutwe gwa Buganda omukulu Ssaabasajja Kabaka n'ebitiibwa bye. Nekyannaku nti n'ow'embuga omwana wa Ssaabasajja Kabaka mukulu waffe Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa bw'aba adressinga Ssaabasajja Kabaka, ekigambo kabaka kingi. Kakati nga n'ekitiibwa kya Kabaka tekiriiwo, ng'ate ggwe oli mu kulwanira kubaawo kwa Kabaka n'Obuganda ku ddiiru ki? Ku ddiiru ki? Musooke mumanye kye mwagala. Bwe muba mulwanira kuyitibwa mujja kuyitibwa, era bwe muba mulwanira kubeera mujja kubeera. Wakati ng'olwanira appearance ya Buganda ku maapu ya Uganda, sooka weebuze appearance eyo tugenda gituuzaawo. Ng'ettaka ebitundu 9 ku buli 100 lyabwe balina n'amaanyi kati agakyusa erinnya, kubanga Buganda bweba kampani kati be basinzaamu emigabo, kati be ba chairman baabayitawa. Baani abaabayambako? Essaawa eno ku BBS amawulire gakutte enkundi. Kawutoni Scovia Nakamya sigambye nti nkuwala na nkwagala nnyo mwannyinaze, onsomera bulungi. Obunkenke bweyongedde Buganda, bannange Buganda bweggiddwako ku maapu eya Uganda. Nedda, Buganda si maapu, kuba Buganda yali ebaddewo ng'erimu abatamanyi kuwandiika naye nga bamanyi okulwana. Ate be baakuza Buganda ffe abamanyi okuwandiika gye tutundidde ku peeni ne mu lukujjukujju. Omulembe gw'abayivu gwe gusinze okusaanyawo obwakabaka obw'e Buganda, gwe gusinze okuggyawo obwakabaka obw'e Buganda.
Buganda yali ey'amaanyi kakati nga Buganda tekyalwanira existence nga Buganda erwanira appearance. Buganda okulekaana kati n'okolima si egenda okubeera solution. Eno Buganda tetwagifunira ku kale maama kyokka ate kyannaku simanyi lwaki kisuse kati okukimanya nti Buganda yaggyibwako dda ku maapu ya Uganda, naye ekyo tekiyinza kunnuma kubanga nze ekinfuula Omuganda ye existence yange so si appearance yange. Naye ekintu ekyo kyabaawo dda tekyakabaawo ggulo. Kye sinnategeera lwaki kisitudde leero enkundi kubanga N'owekitiibwa Katikkiro yakolera statement mbu bo beetegefu okutambula n'aba NRM singa be bawa Obwakabaka ekitiibwa. Buganda yali teriiko ku maapu. Owekitiibwa Katikkiro lwe yagenda ewa Museveni n'anona ssente obukadde 450 mbu simanya mmwanyi terimba. Buganda yali teriiko ku maapu. Owekitiibwa Katikkiro we yakolera statement juzi nti President yampadde obukadde 700 okumaliriza amasiro. Buganda yali teriiko ku maapu. Lwaki mututegeezezzaako kati oba lwaki abatamanyi kuba ffe twali tumanyi? Mubategeezezza kati. Ekigendererwa ki ekyokubategeerezaako mu kiseera kino ŋŋambe tuli kikere nga ku musana baatulinnya nga ku nkuba tutandise okukaaba. Okukaaba si solution. Solution eri emu kwe kwegattanga bannaggwanga ne basseggwanga, kugatta amaloboozi gaffe kuga bannayuganda bonna tununule ensi omuli ne Buganda. Buganda tejja kununuka nga Uganda tenunuse. Nkabaddire mu kikomeko. Buganda tejja kununuka nga Uganda tenunuse. Omukugu yagamba bw'obeera ku kyalo ng'oliko omwavu omu naye nga ng'oliko omugagga omu naye nga kuliko abaavu 9 yeggwe abeera omwavu ow'e10. Nkiddamu Buganda tejja kununuka nga Uganda tenunuse. Bye musaba gavumenti eya wakati bwe tutereeza system bisobola okwekola byokka ne tubyewa, naye obuzibu mwagala okuzaala temuyina ensonyi mwekomuma emumanyi kukwana. Abaana b'e Karamojja bwe babeera ku nguudo aba bagagga okuzaama balina n'amayinja ga mabbo ne golodi. Ate mmwe balaba abakulembeze b'Emmengo bagenze wa Museveni. Bawulira abakulembeze b'Emmengo bali ku mizindaalo bawaana Museveni. Bawulira abataka bagenze wa Museveni. Kakati gw'osuubira osobola okubeera safe mu community y'abantu abayavuyavvu. Tetulina kajanja. Era kyova olaba n'enjiri eno eyanga ffe Abaganda nagikoowa. Tusooke tuddemu omwoyo gwaffe bannayuganda tujjewo omulabe oluvannyuma tujja kugabana. Otherwise toyinza kuyonja baana toyinza kujjanjaba kukolera nga tosoose kuyoola kazambi oba kuyonja baana abajja kudda. Museveni talina kyagenda kuwa naddala mu kaseera kano ng'amaze okukunafuya. Olowooza ntaddemu ku kikutwalako bwe yakuwa $5 million mu pulojekiti y'emmwanyi terimba tewavunzika ng'okoledde ye. Kakati amaanyi g'emmotoka tetugapimira kwayiwe wabula tugapimira mu kaseereza kangi. Mbadde mbasaba mu kaseerezi kano ke tulimu nammwe ke mwakalaba ku ssaawa esembayo tulageko nti ddala tuli b'amaanyi era tubalageko tuli bangi mu numbers. Tugatte amaloboozi gaffe ku Banyankola abatalina bugabe, ku baani ku mawanga gonna tugobe omulabe. Buli ggwanga bwe linaafuna obutebenkevu n'ebyalyo naawe Omuganda ogenda kweyagalira mu bibyo, naye n'ekyo kikuwalanya.
nekyo kikuwalanya ekyokwefuula omubiito ng'abala bali mu kkaaba bakulaba mu State House ng'ate oyise mu Bwakabaka ye Omunyankole bwe baamuggyirawo. So sooke tulwani tugobe omulabe ebintu ebirala byonna bigenda kwekola byokka naye mulekera awo okulwanira appearance ate mufudde ku existence. Tosobola ku appearinga nga toliiwo. Sooke mulwane muddewo n'oluvannyuma mulwanire okubaawo ate okuddawo kwammwe nga tuggyewo omulabo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni teweerabira. Buli kulonda okutuuka mukangazza mmwe muyina ebisumuluzo ebituusa abantu mu State House. Teri asobola kufuga nga toyise Mmengo. Taliyo kitegeeza yenna aliyo ne byabakola mmwe mubyekola kubanga ye mmwe mumukuumiddeyo. Kyekiseera mutulageko nti ddala kituufu mmwe muyina ebisumuluzo ebigoba ebizibu era ebireeta obukulembeze obupya. Totulaajanira bw'oyina ebizibu nga toyina tools ezisobola okugoba ebizibu. Ate mbeegenderezza naddala mu kaseera ak'okulonda Yvonne kannyinazeeka nka Yvonne ani akamanya akagattagatta bu vidiyo kamanyi ka Yvonne kannyinazeeka ffe Yvonne mugende mumugobere ku mikutu gye. Kagambye bano abantu balina ekigendererwa kye mutannalengera kakiŋŋambye eggulo. Bwe tuba twolekera okulonda wajjawo olutalo olw'amaanyi wakati wa gavumenti eya wakati n'Obuganda. Abaganda ffe ne tujja bayeekole ayitongwa ku Buganda ntabuka nga bali bagaba bano bali mu struggle ya ggwanga lyabwe. Bano babiito maama atalina mukamwana yeekamwana yekka naffe mujje twekamwane ne munzika nga kozi yaffe efudde eya Uganda eyawamu. Tujjeeko obutalotalo. Buganda yavaako dda ku maapu ya Uganda. Simanyi lwaki bisituse mu kiseera kino era simanyi kigendererwa ekiri emabega waakyo ki. Kwe kubasaba bannange ffenna bwe tukuba omudomo n'abantu abalumirirwa Uganda nga mwe muli n'Obuganda tosobola kwagala kutaakiriza nnyo mitto gya mmotoka ng'ate mmotoka eweddewo. Tosobola kwagala kutaakiriza nnyo mitto gya mmotoka ng'ate mmotoka eweddewo. Emmotoka ye Uganda, Buganda gye mitto. Emitto tolinawo ogenda gituuza nga tolina mmotoka. Ne Buganda tolinawo egenda kutuula nga Uganda bagitunze oba nga bagimazeewo. Kubanga kakati tulina baamuliraanwa, tulina baani. Ng'omukugu bwe yagamba kyalo okuli abaavu 9 ng'oliko omugagga omu yeggwa abeera omwavu ow'ekkumi. Tusooke tununule Uganda. Ebirala byonna bigenda kwezzaayo mpola gye byava kubanga ekizibu kya Uganda kwe kutudde ebizibu ebya buli ggwanga. Muntu jjeeko olumboyoyo obusiimo bwammwe tujja buzira tulyoke tubasaawo ekibooko nga teri sirikala ttakuliiso gwatewe mutugamba obbajuna ne mutulangira ebintu ebyo ne luzira abazimba ebigango wagenda kujjula onoowulira amateeka mu gakwasa bijiiko bebakutte lwampako gabakwasa akube ewuwa kubawumba temuli balungi nnyiika